kakati bwamanja gala kola numbers wano kale kambalage bwe bakola numbers kola anko Kato mujje kanzijemu empale kanzijemu empale akati ezo ze that is numbers okola ebintu ebiri opposite to what other people think. It's numbers. Kato Lubwama nenzijamu empale nengite mubamu akakasulayo mbamu million yes satweza kati kiba kyamagezi abantu okulaba numbers nyingi bayinza okuzeba nga bazabye mu kwekanga ekintu kyonga kibi nnyo kwe numbers balabye numbers nga kibasanyusiza kibasanyusiza naye nga tekibasanyusiza nga kyamagezi nga kyabusiru abantu mukanze muva okumuvumira ki muvumira ki kyabakoze ekibi yayimbye oluyimba n'alunona yabadde agezaamu yayimbye nawe Kenzo lwakuba gwe Kenzo kati gwenze I salute you kubanga waleese topic ekuleetedde ate erinnya eddala controversy omanye amanya ga mirundi ebiri waliwo erinnya eddungi n'erinnya ebbi waliwo erinnya ebbi liweteekako kati nga lino lyembadde ngenze lyembadde ntandise okweyambula eribaddeyo linnya naye liba linnya bbi owulidde kati Kenzo gombi yagafunye ku mulundi guno yafunye bbi n'afuna n'eddungi kati sita wamaanyi ensi yonna yona gweyogerako Sagirinya abadde mu kkomera ng'ennaku emuluma bw'omu temugendayo bwe muwoza akababusibire ddala kati bavuddeyo ate mutandise okugaala ate emimwa mbw ate mwagala kulaba Sagirinya beerayo nga weekwese toyogera kintu kyonna eno gavumenti ogimanyi akati ffe abalaba ekintu nga bano abantu baagala famire zaabwe baagala kulaba abantu baabwe baagala okukola ki abantu nibagende beegayiira Museveni nti Museveni ta Bobi Wine obusungu bwali no obubezi kubanga bano bonna bagenda nabo okuba oluseke wabadde akuba abateesa gavumenti tesobola kuvaayo nga tebateeseza negotiation nazirimu mbadde mwagala kunkola ki negotiation ezibata twazirimu ati mwabadde mwagala kukola ki nazirimu twazirimu abaana bali wabweru abaana bali muleke abaana bacakale tosobola kufuutuka eno mala nga yimba luyimba lwange ki ekyenjawulo kyokweka mu ddoboozi lyo code progression zange ziri omafis kugamba neneko oyina bridge gyoteeka mu ddoboozi lyo no eddoboozi buli omu yena yena asobola okuyimba music but what kind of music gwosobola so kakati nze nsobola okuyimba jazz bwe mba afunye amanyi okuwandiika jazz nga andirect nze sagala kweteeka mu lugezigezi nina direct omulungi n'abinjigiriza I can learn. Kati waliwo wangambako nti oli voice trainer John Black osobola omutraininga n'ayimba ekisolo kye bayita omuntu nedda sobola kumutraininga kubanga first of all John Black eddoboozi lyayimbira mu siriri eryani akola kole naye kakati singa omugamba nti yogera nga bw'oyimba tasobola kukikola dino lyo liri forceful kyova olaba Chameleone ye yakolangamu ku ddoboozi yakkowa naye Katonda ndowooza yaafuna amagezi Mukama Katonda n'amusaasira n'abifaako naddeyo mu ddoboozi lye. Kati Eddy Kenzo wali yazzeeko mu kilaasi ze z'eddoboozi? Nze Eddy Kenzo nasooka mulabira wali Emmengo ewaabwe. Eddy Kenzo bamuzaalira awo Emmengo awo ng'ebulanga awo. Bamaama be baganda be bonna babeeranga awo. Mwana w'Emmengo nga wava agenda n'akuba akapiira. Naye Kenzo yakiyingira buyingizi. Yali muzinyi w'amazina n'akiyingira Katonda n'ajja n'amuwa omukisa gw'amaanyi n'amuwa obuyimba nga bw'abaana bato kati nga bw'afuluma akayimba abaana bonna mu ggwanga bonna baba bayimba nze sitya loosi ndi bosi buli wamu wonna woyita
nga buyimba bwobwo lullabies children lullabies nga bwolaba tusisi twagenda mu kibira sisi netuba gamba ye yawandiika lullabies ezakakati so abaana bato nga bawulira music mwangu nnyo music we abantu omukwata n'okumuyimba naye tekimufula mukugu kugenda mu byakikugu bya minor chords bya diminished chords ebyekikugu fire byeyakolanga ebyakifule bibye byakikugu tosobola kufubutuka bufubutuseno lunaku lumu nojja n'okole ebyafire byali byamaanyi nnyo byakikugu nnyo. Wafunye obudde n'owulira kulimba lwe yayimbye lwafire? Naluwulidde. What is your analysis? Wakoma mwagala yimba atya oluyimba si lulwe oluyimba lwafire you cannot okujjako ng'oli wakabi nnyo omuntu kyova olaba Juliana ayimba omuntu okuleeta oluyimba olutali lulwo nojja n'oluyimba noyagala olufuuka olulwo oba oyimba nnyo. Eddy Kenzo takisobola. Eddy Kenzo alina waakoma. Walowulidde otya gwe Uncle Kato lwa Eddy Kenzo? Oluyimba lwa Eddy Kenzo naluwulidde nga lwa Eddy Kenzo bw'atyo bw'ayimba era waakoma. Luno luli olusinga. Sha omanyi kyekyo okulaba Golod nakyogeddeko dda okulaba Golod n'omugerageza nali nejjinja limusununu debatabula mu nkokoto byanjawulo. Mu kwogera kwagamba nti oluyimba ennyimba ze nnene nnyo okusinga eza Fire Bongo Lutaaya zonna. Ekyo tagezaako n'okwerimba. In fact abantu tebalaba musiki wa Kenzo olw'okuba nti mulungi nnyo tuwa kitalo simplicity simple music ebidandali ebituwaliriza omwenge kati ngwagendako mu disco olaba oluyimba weekend baduleta it's a weekend notenti nemama notenti biki era oziwire ennyimba za mu bidongo abatamiivu nga batamidde ne batandika okuzina amazina abantu oba Kenzo bamwagala oba tebamwagala but Kenzo is simple. Kenzo ali simple naye ekyo kye simplicity teweteeka ku ba genius ba music sigala mu ba simplicity bo banno. Kenzo si genius wadi muleme kukola bintu biri stupid. Omwana olwo bwe yakoze statement eno wamunoonyezaako nga gwe sinaba kumunoonyaako amanyi nti mwagala nnyo Kenzo amanyi nti mwagala si mwagala lwakuba nti ayimba mwagala munaku munnange kyekimunjagaza by the way Kenzo munaku w'emmengo avudde wano yali wano n'abaana abavubuka abamu beyakula nabo bali awo boza mmotoka kati Katonda ye bobanga yamuyamba n'amusitula n'amutwaleyo mumuleke bambi mumuleke kubanga abantu kati banoonya bakube Kenzo mumalirize kanaku mukuba kaki mukaleke. Olaba Kenzo oluyimba lwani lwayinza okuddamu n'alutuukiriza? Girasi etangala ebyo bidanda lyabiddamu ssebo naye bwamuleetera lyoluyimba lwe twayimbanga ze bayimbanga mu kyaki Kenzo ayinza n'okuzirikana okuteeka muteti afa n'azirikana agwo bati ez'oluzungu bagira te Smile joy to the world biki ebyo ez'oluzunguzungu ezo n'akatogo olusobolo ezo makerere ezo staff notation eziri awo ankato
wanji joy to the world tubadde olwokusaba kw'abantu tukusaba oludde genda ogambe nnyoko yabaluddamu tomumanyiranga olwo oluyimba lwetaaga director mulamba n'ayigiriza abavayolini batambula abasaxi batambula si bino ebyokugwira kati bakenzo basobola bino ebyokugwira bo babisobola bulungi nnyo girasi etangaala mulimu akantu kali walumbezaayo atukola bw'atyo ayinza kuyimbira ezo Kenzo n'otya yerevoze byebintu bye naye akati ziri ennyimba ziri mu staff notation ezaffire tozepampalikako ziraba edduka kubanga nkulaga nti owa base ayina staff notation zalina okukwata base yekka owa solofa ate fire yali abimanyi yali amanyi okuwandika staff notation naye akati bano abayimbi bennaku zino ate tebabisobola kuwandiika music omusajja ate miliyoni 6 mu eyo video eya Born Africa ate ffe okuteekayo video yabadde nnungi by the way naye era yabadde nnungi okugikola bw'ati kubanga si ambasada wa tourism gavumenti yamuwa buli mwezi ambasada wa tourism oluyimba lwatuukiridde ku mulimu gwe gwakola naye bino ebyokusinga fire abiviireko ddala naye nga bwe yaddamu naye ate kasajja kagezi akati baba tuli wano tudisikasinga kuko kyetuliko kyedisikasinga kakati yeyo generation yammwe yabigambo tebeexhibitinga talent olina okubanga ebigambo biyitirivu kati tugenda okwogera kati oluyimba lugenda kutunda buli wantu wonna bwe yaddamu olwa basudde nga temwayogera nanti basudde yali tamanyi kuyimba wangi basudde yali tamanyi kuyimba abakazi ninangaana yali mwogezi yali rapist yali arapinga naye nga si mwogezi mutontomi basudde yali mutontomi omutontomi gwe bagattako ebivuga naye ng'ebivuga ebyo byakadongo kamu ekyogamba ali muleveza ba gravity basudde anti buli omu alina ebibye kati yefire yali akola music international music Kenzo toddangayo mu bulamu obwo toddangayo nekikujja ne mu bwongo obwo nga bwegereranya ku bantu abamanyi okuyimba mu bana abantu sangala obepampalikeko oddemu kubalowoozaako asooka yeguwamanyidde abaana baffe baba bayiga okuyimba baba bayigira ku bantu abo teriyo mwana ayiga kuyimba ajjaga nti mbujjako ku bidandalo byo byokubakuba ebyo naye betutagala omanyire tetwagala omanyire fire tetwagala omanyire Jimmy Katumba togeza n'olunyalo okwate ne Jimmy Katumba omumanyireko tetwagala omanyire Sebadduka tetwagala Sebadduka yayimanga kadongo kamu nga w'amaanyi tetwagala omanyire eri wamala togeza tomanyira bano tomanyira Moses Matovu tomumanyira baddewo omukungu tobamanyira abo bali bagulu nnyo yosobola okumumanyira mumanyire taatawo ayina na buno obuyimba bwe kumpi bulwanga bufaananga obubwo mu Dimitiriya byangu kati Kenzo wakuyimbira Dimitiriya lukunyumira eddoboozi likwatagala naye bali abasajja balina amaloboozi agali ku mwezi ngabasudde tomutadde nanti yali talina ddoboozi yali alina bubezi lyrics yalina bigambo naye nga eddoboozi lifu waliwo gwe neerabidde ekirasi kawalya omanyi minzaani beautiful music mwana wange totwononera music waffe sigala ku music wo bwegombe naye toyonona nnyimba zaabwe omanyi naffe ne basudde yeegomba ekirasi kawalya yagaa ekirasi kawalya lyawufu kale eddoboozi lyekirasi kale era lyawufu nnyo naye kati bonna bamenyo bamaze yanaddamu lwani olulala aliwo okudda ddamu abantu alina ennyimba z'empya muleme kunafuya Kenzo muleme munafuya mwagala omunafuya nti abeera nga addaddamu nnyimba yimbaawo muleme munafuya please
ate message akyali ku nsi atulwaki bamudda mu nnyimba ezabasudde gundi bazizeemu ezaani sebatta oyo bamujoze ate bonna buli abayimba ennyimba ze battanzite kubanga abayimba ennyimba ze kati olaba kashiba kagenze kakwata oluyimba olwo ne Andre simanyi Andre nibununidu oluyimba lwonna Andre naye alina music gwa producinga urban music gwakoma oyo local music amusobola oyo Andre wanna leero no bannange mumanye we mukoma ba musician mumanye music w'abantu gwe muddamu ate mumanye we mukoma tuwepamparika kujja kudda mu music wa Mariam Ndagire tojja kumusobola tomusobola wa Mariam Ndagire n'olw'ensonga eyo bannange ekyo kintu kikulu nnyo abayimbi mwebalira music gwe muddamu waliwo music gwaddamu kati nze kankuwe music olaba nze nsobola okuyimba music wa Natoolo nsobola omuyimba wa Stabu wa Natoolo zonna omubiri gukola dduyiru bannange ffe tuli ku dduyiru ogwo ntusobola bulungi nnyo era ntuwantuulabo era Stabu n'atera okuddamu oluyimba lwo tontwala ku poliisi ate ogambye ddamu oluyimba ki olwa Stabu wa Natoolo omubiri gukola dduyiru oba nyiza okukola kali buli omu alina omukisa gundi ku mukisa akolako kalungi katoleba Stabu yamanyi waaja gwamuya Stabu agamba mbu ayimbe ku nnyimba za Mariam Ndagire yamanyi style ye azibani material nawo situsobola omwana oyo yesiruwaza nnyo mu luyimba olwo yesiruwaza ebintu bingi azibani material oba nabo kati yayimba bidandali bambi kati ye wa bidandali ate yagambye agenda kuddamu olwa Kenzo City Arose ani big guy awuliddebo bayombe nanti bateesa ne Kenzo bateesa ne Kenzo ne baleeta diversion egundi zino zetuliko talina connection gyamusaba bali bateesa babeera ne Kenzo wali ewaabwe yabali empuuta yaabwe bwebamala okulya empuuta nga Kenzo agamba akati gwe genda gwe big guy genda oyogera ebyekisirusiru ebifaananako bwebiti ne bwebiti ati memujja nga mubibuukira zizino si programu zammwe zezitalina byamakulu nnyo byeziraga nga mubuukira paka enkya si byange nze si byange ate ngeza Stabu oziddamu ati Stabu chanting ye ngisobola sigisobola Chameleone muggala ate nga nkuba zange si muggala nga nnyimba zize you stupid punk kyenjagala otegeere mbwa gwe ofaanana nga akabina ekira okwogera kubuuza ebintu byekisiru obuuza ebintu byekisiru ebitatika nabagamba nzigala Chameleone nga nzigala na nnyimba zange eziriwa Dimitri yagala mama mia oba kisolo kye bayita omuntu agala tupakase kati obuzibu nanti kati ekisolo kye bayita omuntu tulina wali katupakase awo muggalira waawo tosobola muggalirawo nze sifuddeeyo nnyo sigwalaba mwe mulange abantu ebatajja nga balekayo otandise okuvaamu langi oyagala bato ne Kamiri siina bato gyengola na Kamiri oba weebudde banne weebudde nnyo ate oti wansi nnyo oba akusingira tansinga talina byansinga Kamiri tewali asinga musician n'omu asinga musician munne buli omu balaba byalina kati ogambye kati mwe bwebuzibu bwammwe mwagala mugeregeranye ogeregeranye oli Chameleone ne Bebe Cool ani asinga munne Chameleone ayina ebibye ne Bebe Cool ayina ebibye ani wabunyu tewaliwo ttaba amagezi gana go bwe gaba gamulowoozesa bwe gatyo nga bwe gamulowoozezza amaze okunywa enjaga yonna yonna emuninye ku mutwe magezi bwe gaba gamulowoozezza bwe gatyo tewaliwo ttabu kubanga enjaye ye kugamba nti osinga oli ate naawe nokkiriza tuli ku byanjaye ye katutambulira ku njaye birungi ebyo birungi wabuyo birungi nnyo ebyo byokola birungi wanje
eggwanga mujje tujja kubaayo era bannange ndina kyentandisa okutya kamiliyoni tugendeko essebeyi tufuneyeko ku bantu n'abakalamojjo abo eno enkuba egera tufuukira ettabu omwana agibasuulamu awo omwana yatusuulamu kikunta awo mu bwangu songa eweddewo omwana ki yabasuulamu kikunta mwana bwa Nuupu obwana bwa Nuupu bwatusuulamu kikunta yani kale laba embwa eno ne Alex lwaki oli musiru n'ekigambo kikunta tokimanyi kyokka piddi waabwa TV tamanyi kigambo kikunta gwe Alex kyebebakamu kale laba embwa eno kikunta temumumanyi yaliwa kikunta yempewo esinga ebeera enkambwe ennyo kibuyaga eba esinga kibuyaga ejja nebakuntakunta abo mu dakiika nga 2 neyolonda buli kintu kyonna ebino ebintu ekikunta erugogo bamuyita kikunta erugogo bino ebintu byokola ebisaawe ekiganda ebyekisaawe ekiganda bitya bikikunta ntisobo lyange ndina wemba ndina kitegeeza nti ngenda bakola nti lwaki tomulogirako enkuba amakamiliyoni kowola mayanja buli bwolaba kapa giwe ebyokulya yekutawanya omanyi mulina obusirusiru bwe mulina bannaye bannayuganda mutusonyiwe Sagirinya abadde mukomera ng'ennaku emuluma bw'omu temugendayo bwe muwoza akalabusibire ddala kati bavuddeyo ate mutandisira okugaala ate emimwa mbw ate mwagala kulaba Sagirinya beerayo nga weekwese toyogera kintu kyonna eno gavumenti ogimanyi akati ffe abalaba ekintu nga bano abantu baagala famire zaabwe baagala kulaba abantu baabwe baagala okukola ki abantu ne bagende beegayiira Museveni Museveni ta Bobi Wine obusungu bwali no okubeezi kuba bano bonna bagenda nabo okuba oluseke wabadde akuba abateesa gavumenti tesobola kuvaayo nga tebateesezza negotiation nazirimu mbadde mwagala kunkola ki negotiation ezibata twazirimu ati mwabadde mwagala kukola ki nazirimu twazirimu abaana bali wabweru abaana bali muleka abaana bacakale amanya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwansonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajjaleta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba so biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde so nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwansonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo newe njagala simbawo muddo kisoboka n'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2 so omuddo kakube gulina emirandira gitya guba gujja mmera yes bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola ffenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45 Kamoocha we wali offices zaffe tulina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017669992 neya MTN 0789224230 abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli